Basebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nina wano ekisaaganda ebyefaananyiriza okuba ebibuuzo. Kozesezza ekigambo ekyo si kugaya bibuuzo naye okutegeeza nti bino byenkutte kino ekisaaganda temuli kibuuzo na kimu wabula these are prayer requests. Abantu basaba kubasabira mubakubira amiina bamanyi Katonda yabaddamu. Amiina. Katonda ye nannyini kuwonya. Amiina. Kansabe abasumba bano batusomera olunyiriri ndyoke nsabire obupapula buno. Bw'osoma mu Zabbuli 68 olunyiriri 19 lugamba bwe luti Mukama atenderezebwenga otyo atusitulira emigugu gyaffe buli lunaku otyo ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. Genda kuluddako. Katonda ye Katonda ow'okuwonyanga gye tuli. Ow'okuwonyanga gye tuli. Era yakuwa Mukama ye nannyini kuwonya mu kufa. Kati ennyiriri ezo zombiriri nzibawadde zigatta okuwona ng'egwona ndwadde, zigatta emigugu ng'olina emigugu egikukaluubiridde. Wano nina olukalala olwa sukulu fiizi, olw'abagenda mu bigezo, olw'abalwadde, waliwo w'ekiwanga, waliwo wa ulcers, abalwadde ebirowoozo, anyigirizibwa olw'abazadde bo butabeera bakkanisa oba okuba ab'ekkanisa naye ne badde emabega, akaluubiriddwa olw'amabanja n'abalala bwe batyo. Abo bonna abali mu mbeera eyo kuba kusaba kubanga ye nannyini kuwonya mu kufa, ye nannyini kuwonya ndwadde. Ate nga Katonda alina engeri nnyingi ez'okuwonya n'okujja obuziwa n'otuula wano olwowona n'okufuna amagezi ag'okwewala obulwadde kika kyakuwonya. Amiina. Okwetaba ne banno kika kyakuwona naye ate okukkiriza Yesu Kristo kuwonyeza ddala. Amiina. Muneegatteko tuyimirire tusabire abantu abo abaweereza obubaka. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, abaddu bano abazaanamu babadde n'okunyigirizibwa era bayina okunyigirizibwa. Abamu endwadde baziwandiise, abalala tebaziwandiise, abalala bakaluubiriddwa lwa maka gaabwe, abalala beeraliikiridde banaddayo batya ku masomero, abalala basobeddwa olw'abazadde baabwe abatateredde, abakyala gye bali abasobeddwa olw'abaami baabwe abanafuye mu by'omwoyo. Waliwo munnaffe atatereredde ddala olw'amabanja amanene ennyo ag'enkanidde awo. Kitaffe oli Katonda Ayinza Byonna, amannya g'abantu bano g'ogamanyi wagasomyemu dda, otegeera n'ebibaluma bayinza n'okuba bawandiiseko bitono nga bisingako awo. Okusaba kwaffe kuli nti Mukama buli aweereza okusaba kwe mujjanjabe, muwonye, mutereeze, kwata ku nsonga ye afune emirembe egitegeerekeka. Toganya muntu azze wano mu lukuŋŋaana luno ate okuddayo n'ekizibu ekyo oba okuddayo mu kizibu ekyo. Bw'abanga addayo mukolere ku nteekateeka ez'okumuwa emirembe n'essanyu. Tweyanziza kubanga oludde okusaba kaffe wakati bwe musaba mukkirize nti mbibawadde. Ffe tweyanziza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katutuule. Kati ate eriyo ebitabadde byakusabira busabizi. Olwo bye birabika okuba ng'ebibuuzo naye nja bibatereerezaamu abaabuuzizza. Gamba ono yabuuzizza ekitali kituufu. Aba 7 Day n'abalokole
bracket abakristaayo ffenna tuli baana ba Yesu. Ekitwawula lunaku n'amateeka. Erinnya lino bwe nsomye endabye yawandiise musajja sijja kulikisomera, naye kankutegeeze sinnaba kukikoonerako ddala wano tetuli baana ba Yesu wawaayidde. Nakikoonyeeko ekyo sinnagambako ntuli baana ba Yesu, nagambye tuli baana ba Katonda. Era nagambye nti eddoboozi lyava mu ggulu ne ligamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo gwe nsanyukira. Eddoboozi lyaliyogera kwani? Yesu. Era nagambye malayika yajja n'agamba Mariyamu nti kyogenda okuzaala kigenda kuba kitukuvu, mwana waani? Mwana wa Katonda. Ekitegeeza Yesu mwana wa Katonda. Kati ate n'atuwandiikira n'agamba nti ate ne bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana baani? Abaana ba Katonda. Olwo ekitegeeza naffe tuli baana ba Katonda. Yesu bwe yali nga ayagala okukiggumiza ennyo n'agamba mubanga musaba musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu. Yesu bw'abanga Katonda amuyita kitaawe, naffe nga tumuyita kitaffe. Eyawandiise wano erinnya nalirabye Uganda. Bw'obanga Yesu Katonda amuyita kitaawe nga naffe tumuyita taata, Yesu tuba tumuyita tutya? Muganda waffe. Olwekyo ssebo taffe tetuli baana ba Yesu, tuli baganda baani? Ba Yesu. Yesu muganda waffe. N'olwekyo ekyo nkitereezeza mbutereeza. Ekyokubiri ekyetaaga okutereeza ate nga kino kyakabi nnyo bwe kitatereera, yagambye lwaki musoma Bayibuli yammwe mwokka, musome ne mu biralalala. Kubanga baga nti Bayibuli y'abazungu. Kandabe erinnya liruwaddyo. Kakati munnange wange, nze ekiseera kyempangadde sirabangayo Bayibuli y'aba Seventh Day. Era gwe bw'oba ogizudde ogindeetera nange neewuunya, kubanga nga bwe bakugambye nti ndi mulabizi wa kkanisa y'aba Seventh Day mu Central Uganda Conference 1, bwe mba sigirabangako gwe wagisangawa. Bayibuli ze tulina wano ze tukutte zaafulumizibwa Bible Society of Uganda. Bible Society of Uganda etugatta ffenna enzikiriza z'obukristaayo, netukubira Bayibuli zino nezikyusa mu lulimi lwaffe ne mu nnimi ez'enjawulo. Era ne Bible House twakagizimba wali. Nolwekyo Bayibuli teri yaba Seventh Day. Togamba nti yabadde asoma mu yaba Seventh Day, nsoma mu Bayibuli yabona kati okakasanga tisi yaba Seventh Day. Bwe nsoma wano lunyiriri gwe wandiika oddeyo osome mu yiyo. Bw'oba wasobodde jangu nayo lwakuba nti olusi ettala ziyinza okuba tezitumala kulabawo. Naye tegeera nti Bayibuli gye tusomamu ye yaffe ffenna. Nolwekyo nekaka nti oyasomye mu yaabwe. Bw'osanganga wabula nagga nti amateeka gaayo gagamba gatya? Erina okuba n'ebitabo bimeka? 66. Nga 39 biri ludawa? Mu ndagaano enkadde. Nga 27 biri mu ludawa? Mu ndagaano empya. Bw'osanganga esukkawo ng'olwomanya ti eyo gye yabadde agamba si ntuufu. Bw'osanganga erina ebitonotono ng'omanya nti neeno si ntuufu. Naye ate bw'osanganga eva ku ky'Abaleevi nekoma ku Timoseewo ng'omanya nti eyo nkadde bukadde, yakaddiwa bukadde yineeyulika. N'olwekyo maama oba ssebo kkiriza nti Bayibuli gye tusomamu yeri standard Bible ekkirizibwa. Ate nze saagala kumpa magezi kusoma ku biralalala, kuba siri mwogezi wa biralalala, ndi mwogezi waki? Wa Bayibuli. Ate nga nginnyonnyola okusinziira ku nnyonnyola entuufu nga bweri. Bayibuli yonna ate yokka.
ate buno obusungu obujjeewa oga nti bayibuli y'abazungu. Gwe tokimanyi era n'abazungu abatamanyi bayibuli. Gwe tokiwulira ngo era n'abazungu abasamira. Gwe buli lwolaba muzungu atambula ngolooza nti amanyi bayibuli. Abazungu eriyo abakafiiri ddala n'okusinga gwe. N'olwekyo bambi obanyiigirira bwereere. Naye eriyo obubeezi abazungu abakafiiri nga bweriyo abaddugavu abakafiiri ate nebayo n'abaddugavu ate baki abakristaayo bannaddiini. Mwebale nnyo awo ebikomi bwe munaaleeta ebirala nga ntandikirawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Olunaku lwajjo twayogedde ku Yesu. Kijja kuba kya nnaku nnyo bw'obanga tewategedde kye bayita Yesu. Nasanyukidde omuntu eyansindikidde message nga teyabadde wano naye abatuwuliriza kwetoolola wonna. Naye bwe nabadde mu ruumu yange nentulika nenseka nga ate ndi mu bwomu. Kuba yagambye tikonyonyodde Yesu n'ategerekeko obulungi bw'atyo ne bwe muggalawo olukuŋŋaana. Nasanyuse nnyo okuba nga ddala yategedde nga Yesu tumunyonyodde. Bameka baga nti Yesu twamunyonyose. Tetwagala muntu ayogere ku kintu nga kyayogerako takigiraki, takikakasa, takitegedde bulungi. Twagala ekintu kyoyogera kitegerekeke. Omusajja bamuyita Napoleon Hills yawandiika yagamba, be clear, the rest will follow. Gwebeera bubenzi mulambulukufu ebirala bijja goberera. Twagala buli lwogamba nti nakkiriza Yesu nga kyoyogera kyekyo. Yesu ono gwe bawaana, gwe tuyimba, bwe mukkiriza nnyamba ki? Kubanga eriyo abakkiriza Yesu nga baavu. Mwali balabeko nga baavu. Ate eriyo abagagga sekiriyo bali. Katolo kitegeeza saagala okukkiriza Yesu ng'omukkiriza omubeesinze ku kufuna, ku kugaggawala, ku kuzaala, ku kuwona n'ebirala. Ebirala byonna Yesu asobola okubikola. Naye kyenjagala otwale priority tukkirize Yesu ng'omulokozi waffe. Amiina. Twakirabye nti Yesu ono gwe tuyigako, gwe twogerako, yali Katonda ddala eyejjako obwakatonda neyejjako ekitiibwa nakka ku nsi abalala kye bayita incarnation, n'ayambala omubiri ogwaffe alyoke agatte omusaayi n'omubiri alyoke afuuke omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne banyawo, era nna twakyogedde bulungi nti Yesu bwe yajja, kanono njagala ate okayigire okategere kubanga tulina gye tulaga kati mu maaso. Yesu aba yajja kulokola abantu. Lwaki akulokola kumutwalira ebbanga ddene? Tamanyi kulokola mangu. Ntandise ekyokuyiga ekirala. Tasobola kulokola mangu. Nabagamba Adamu ne Kaawa bo bajja bakulu. In fact abantu babeera ne mu debate nti Adamu yaliko ekkundi. Abantu baga nti alabika Adamu teyalina kkundi kubanga teyali tied to anything. Yajja buzi n'ekitusanyusa kye kino nti yajja n'ebitundu bye nga bikulu nga biwasizaawo n'ebikolerawo bye byagala okukola era ne bibeerawo emirembe. Ne Kaawa yajja n'ebibye biki bikulu, teri na tteeka lye baamenya kubanga bajja bakulu, kubanga omuntu lwe yajja lwe yawasa ensi n'etandikiraawo. Yesu ono si tetwasomye nti ebintu bye naye yabikola. Ye lwaki tajja ku Friday ku makya ne bamulaba ng'ajja ne bamukwata ne bamukuba ne bamukomerera n'afa n'aziikibwa n'azuukira? Tetwandirokoleddwa? Twandirokoleddwa. Lwaki amala emyaka 3 mu 3 n'ekitundu? Lwaki twetaaga Beselekemu
gye yazaalibwa, ate lwaki twetaaga ne Nazaresi gye yakulira, ate lwaki twetaaga Kalivaliyo? Why that time? Omunyonyozi alaga nti amala ekiseera ekyo kyonna ng'akulaga ng'ayagala kutuyigiriza biki bye tusaanidde okubeera. Amiina. Biki bye tusaanidde okutambuliramu, biki byatusuubira okubeera. Najja ku nsi kuno naawe ebyokulabirako byonna tulyoke tumutunuulire, tumulabe, tumuyigireko, tumugoberere. Waliwo bannanga abanyimbira n'oluyimba lw'enjagala, tulyoke tusimbe mu kisinde kya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Amiina. Kubanga yajja n'abeerawo n'alaga bwe baba basinza bagenda bwe bati, basinza lunaku luno n'agenda, baba babatizibwa bagenda bwe bati n'abatizibwa, bwe baba balya tulya kino tokirya, bw'osanga abalwana ogamba bwoti, bw'osanga boononyi obayisa. Yabikolera emyaka egyo gyonna, abantu ne babiraba n'amagi n'amaaso gaabwe. Yesu oyo gwe twabadde tuyigako, olunaku lwaleero njagala kumutandika na kubategeeza nti abantu balina endowooza nnyingi ku nsonga y'okugenda mu ggulu oba n'okugenda mu kkanisa. Ekintu ekyo njagadde okusandika nakyo. Twagendako olumu nga tubuuza abantu, lwaki ogenda mu kkanisa, lwaki osinza, lwaki ogenda mu kkanisa, lwaki oli wa kkanisa, lwaki okola kino, lwaki ogenda mu kereziya, lwaki. Ansa zaabwe ngenda kubawaako ezimu ze nali mpulidde. Emu yoyo gye yawandiise, oli yaddamu bw'ati nti eyo nkola y'abazungu gye baatuleetera. Omuntu yenna omutegeevu agenda mu kusinza mu kkanisa. Kati oyo ajja kusinza nkola y'abaki? Y'abazungu. Abalala ne bagamba enkola yo ekkanisa, ekintwala mu kkanisa kinyamba kulongoosa mpisa. Era omuntu n'agamba munakati wange, omwana mutwaleko mu kkanisa bamuteekemu ki? Empisa. N'agenda mu kkanisa ku ekyo. Abalala bagenda mu kkanisa kufuuka bannaddiini. Ye mwana nataba na ddiini, genda mu kkanisa obeere n'eddiini. Kati bw'olifa bali kusabira batya? Kati abalala beegulira bbanga kufuna ngeri yakubasabira, ne bagenda mu kkanisa baleme basuulayo busuuzi. Abalala bagamba nti tuba tuteekateeka kkubo lyaffe erigenda mu ggulu. Kati abantu bati olw'okufuna entaputataputa ezo bakolaakola ebintu bingi ebitalina kakwate na kugenda mu ggulu, beeyiyiza amagezi agaabwe. Naye Bayibuli etulaga nga waliyo omusajja ali mu Yokaana 3 ennyiriri 3 ezisooka. Awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi ng'oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Omusajja ono ayogerwako bamuyita Nikodemu, si muntu wa bulijjo wa kusaaga. Yali musajja mukulu, yali munnaddiini, yali Mufalisaayo. Abafalisaayo be bantu abaasomenya eddiini ne bakwata ennyo amateeka, era nga bo balowooza nti okukwata kwabwe amateeka kubayamba n'okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omusajja ono nga mangi agakutte mu mutwe, okumanya yali wa kitiibwa, yali musajja ate era yakirondebwa okubeera ku lukiiko olufuzi, bannaffe lwe bayitanga Sanhedrin,
olw'abakulembeze yali profesa mulamba mu theological school ez'omulembe ogwo, ayogerwako nga naggagga eyali omusajja ow'amaanyi. Nali nsoma awantu nti yali mugagga ekyenkanidde awo, nti yalina n'ensimbi ezizze ku bubwe ezisobola okuliisa Yerusaalemi okumala emyaka 10. Yali musajja mugagga, omusajja munaddiini ono. Eddiini yaabwe ey'ekifalisaayo saagala gimalirako biseera, naye nga beewulira, bemanyi, bagaya buli kitonde. Takyala wa muntu atali mu ddiini ye, talyayo, si kulwanga aliira mu bikopo ebitaalongoseddwa bulungi. Naye bwe yatuuka ku nsonga y'okugenda mu ggulu, y'ensonga entutte ku Nikodemo, yagenda wa Yesu. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, bw'obanga olinamu akaagala okugenda mu ggulu, kale mpanikira omukono nkulabe wonna wooli. Ensonga ze ez'okugenda mu ggulu toyina lukiiko lulala lwoyinza zitwalamu, wabula bw'oyagalanga okugenda mu ggulu ogenda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omusajja ono newankubadde yali munnaddiini, ebyokugenda mu ggulu teyabitwala mu bakabona, teyagenda mu yeekaalu, teyeesiga buyigirize bwe, teyeesiga bugagga bwe, yagenda wa Yesu. Naye ng'ate akimanyi bulungi ti Yesu yalina bbaluwa ya buyigirize, teyamulabako mu ttendekero, naye alabika yalaba bulabi Yesu, yawuliriza bya Yesu, yafolowinga Yesu, n'ategeera nti omusajja ono alimu ekyama eky'obulamu obw'emirembe n'emirembe. Amiina. Era bw'agenda eri Yesu, olw'okubanga ye yali muyivu, ng'agenda eri ataasoma, bw'osoma bulungi ddamu osome bulungi, n'ajja eri Yesu ekiro. Lwaki ajja ekiro? Kubanga baluwa zaalina ez'obuyivu tezimuganya kugenda kwebuuza kwatalina diguli. Yajja kiro, bw'atuuka wali Yesu n'agamba, Labbi, tumanyi, alabika ayina banne bakiikiridde, nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ojo nga Katonda ali naye. Yatunuulira Yesu n'alabanga yekka ye mutuukirivu ku nsi kuno. Yalabanga Yesu ye nannyini buyinza, yamulaba Yesu n'awuliriza era n'akikkiriza nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu, n'amanya nti bw'abanga ayagala okulokolebwa alina kgenda wa Yesu. Amiina. Kambategeeze mwenna abali wano, mwenna bawanise nti mwagala kulokolebwa, tewali walala woyinza kugenda okujjako ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 28:18, Yokaana 14:6. Soma. Matayo agamba, kale Yesu n'ajja n'ayogera nabo, n'abagamba atya? N'agamba nti mpereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Exactly. Werekerera Yesu yekka gwe tulina yagamba nti obuyinza bwonna nina obw'eggulu n'obwawa n'obw'oku nsi. Tetulinayo muntu wano ku planet alina buyinza obwa mirundi ebiri. Kabeeraani. Olaba n'abakulembeze b'amawanga be tulina. Omukulembeze waffe w'eggwanga lya Uganda bw'atuuka e Busia afuga Busia Uganda, bw'akulosinga n'adda eri Pulezidenti Yoweri Mulala. Ndi mutuufutuufu mwawo? Oli mutuufu ddala. Zijjukira wano waaliwo olutalo olw'amaanyi. Omukulembeze wa Amerika atuuka n'owa Korea ne batuuka. Naye ssebo nga nekiri ekisajja kirina kyo tekisaaga. Aga nange ndi wange. Oliwo nange ndi wange. Yekka gwe tulina agatta eggulu n'ensi ye Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
abamu bwe tubayita okwegatta ku Yesu Kristo batya ate bajja kunkola be bati ategeera kino nannyini buyinza yakuyise. Yokaana 14:6 wagamba watya? 14:6 wagambye watya? Yokaana 14:6 wagamba Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, wulira akaddako ako, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Waliwo abantu abannumya omutwe abagamba nti eddiini makubo. Oyite Masindi notuke Kampala, oyite Jindi notuke Kampala, oyite Hoima notuke Kampala, oyite Soga notuke Kampala. Amadini makubo. Eyo emboozi ginyumye wekka. Bw'ojja mu bantu abamanyi Bayibuli otulumya omutwe, ffe twategeera kimu nti ekkubo erigenda mu ggulu liririmu. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Njagala kutegeeza abantu abampuliriza teriyo kkubo ddala ligenda mu ggulu. Era toyinza kuŋŋamba nti soma Bayibuli some n'ebiralalala. Ekkubo erigenda mu ggulu nze ekkubo. Ani ayogera? Yesu yennyini yayogera. Ani mazima? Yesu. Ani bulamu? Yesu. Kakati bw'ova ku Yesu, opposite y'amazima kiba kikikyo? Buba bulimba. Ate opposite y'obulamu kufa. Basseba abaagala obulamu, abaagala amazima, munywerere mu Mukama waffe Yesu Kristo ge mazima. Amiina. Oyo Kristo agambye nze kkubo, nze mazima. Lwaki ekkubo erigenda mu ggulu? Kankwene ekyokulabirako ekyangu ennyo ekiri so simple to understand. Gwe tosobola kugenda mu ggulu, wagendayokko? Nedda. Bwe twayize twagambye tutya nti Yesu yava ludawa? Yava mu ggulu n'ajja ludawa? n'ajja ku nsi kuno. Bw'aga nti nze ekkubo mutuufu. Bw'aga nti atutwala mutuufu. gy'alaga amanyiyo? Amanyiyo. Gw'omanyiyo? Nedda. Lwaki otubuzaabuza? Kyova olaba nti ye Katonda ye kyeyakola, Yesu waffe kyeyakola kwe kutukwasa maapu eri wano, kampasi eri wano. Kyova olaba nze nava ne mu lwokano lw'okwebaka n'endoota nga sitaani antwala nakivaako dda. Amiina. Bwansika antwala usikaani. Lwansonga ekkubo n'obulamu byonna mbikola ntya? Obirina. Kati wuliriza, Yesu oyo bw'osoma ku Bikulu 1:18 wo wagambye watya? Agamba bw'ati, era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo ako kenjagala ebyokufa n'ebyemagombe. Yesu agamba ndi muki? Ndi mulamu. Nze nzekka eyafa nengenda mu ntaana nenvaayo, ate ekisumuzo kindi wano. Haleluya. Nze nzigulawo. Bassebo bannabbi abalala bangi aboogeddwako mu bitabo ebirala. In fact ne Bayibuli mu bannabbi abalala, naye buli nabbi yenna yafa ali mu ntaana. Entaana yokka enjereere gye baziikamu Yesu. Amiina. Bamuziikamu, yavaamu mulamu emirembe n'emirembe. Amiina. Yalina ebisumuluzo ebiggula entaana endala zonna. Kati ffe abakitegeera okuba seefu, kuba tumanyi nti tulifa, amanya gaffe twagawandiisa dda ku lukalala. Amiina. Badde nsubira amiina eyaddala. Amiina. Era ffe bwe tufa tetwetaaga nnyo ebyo nti ate entaana ogirage kale eno afudde mukkiriza, ne bw'otokiteekako ekisumuluzo ekyaffe Yesu yagenda nakyakirina. Amiina. You don't need. Yesu agambye ye yekka eyayingira mu ntaana.
bamuziika ne bamuteeka mu ntaana. Abasajja baali bakambwe bawala omukuba bamukoze byonna bamukomeredde abadde ku waggulu ku musalaba nga bwe twalabye jjo afudde bamuwanuddeyo bamutadde mu ntaana bataddewo ejjinja kubanga basimanga mu njazi bataddewo ejjinja bataddewo ddene bagaddewo ejjinja bataddeko ne siiru bataddewo ne temple police ekuuma entaana nga siiru eyo okugimenya oba olidde mu lukwe mu ggwanga. Ne bateekawo abasirikale abakuuma ekiro kyonna ne bakakasa nti bamunywezezza. Byensoma bineewuunyisa. Malayika n'ava mu ggulu so si bibinja si bamalayika. Malayika n'ava ludawa mu ggulu n'ajja nga n'abakuuma we nga weebali n'ayita n'ayimirira awo namuyita n'ajjawo ejjinja. Tewali kinnuma nga kigambo kyensoma siina biseera bya bimala nti malayika bwe yajjawo ejjinja n'alituulako. Omuntu bw'oba okutta omugo nga gw'olwanyisa oli n'agukujjako n'agulinnyako bw'ati aba takujogereza nnyo aba akujogereza kuwangudde n'akusikako emmundu n'agikujjako n'agiteekawo nagandi kale yogera tulabe. Malayika bwe yajja n'ajja na Yesu Kristo n'avaayo n'atambula n'agenda. Abasajja ne bayiiya ne bagenda balimba bannanga okulimba kuzibu ne bagenda bagamba bakama baabwe nti yagenze. Abasajja be bazze ne bamubba nga twebase. Omusirikale oyinza okuba lipoota mu statement nti nabadde nebase nedda nabadde twebase ate abebase mwategedde mutya abamugjeemu bonna bulimba. Yesu yekka ye yava mu ntaana. Amiina. Yesu yekka mulamu. Amiina. Yesu ajja kudda. Amiina. Yesu ajja kutwala abeewandiisizza. Amiina. Yesu ajja kutwala abo baalimu kubanga agamba bw'okkiriza nzija n'embeera mu ggwe. Amiina. Tukitegerekese bulungi. Yokaana 3:3 twadde tusoma wagamba Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri kereza tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Njagala weetegereze omusajja ono yali profesa. Yesu baba mu adresi nga tamuyita profesa. Wekitiibwa gundi CEO waffe boss dokita yamugamba bugambi nti kasitobeera muntu bw'otozaalibwa mulundi gwa kubiri ebyeggulu bikole ki biveeko. Nziramu abampuliriza yonna leka kukuba kadodi konna nti ogenda mu ggulu okujjako ng'oli mu mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ate ali mu Kristo Yesu agambye bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri ebyeggulu bikole ki biveeko. Profesa n'alyoka addamu ekibuuzo ekyo. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde. Olaba Yesu eggulu bali balitunuulira nze terimpita nti omulabirizi terikuyita tayito yeeyo gye bakuyita Saalongo maanyi ga njegere nagagga. Eggulu kutunuulira oli mugagga mukiye. Abana balina titles bajasa balina titles zaabwe ebyo bitayito byonna betulina byaffe byakweyagalayagalako wano. Amugambye nkukakasa omuntu bw'atazaalibwa gwa kubiri ono kyava ddamu era ebyekito. N'amugamba nti omuntu ayinza okuzaalibwa nga mukadde, nyinza okudda mu lubuto lwa mmange ate n'envaayo. Kiki kyategeeza? Ategeeza kati nti amagezi ge gakomye. Olulimi lw'eggulu lizoningi yalwemulemye kubanga lwaki nga nti amagezi ge gakomye. Mwe abakazi abazaala omwana n'amala afuluma be papa
nojjukira nga yeetaaga kuzzaayo omuzaayo kati kiri kyeyabuuza nti nze omukadde nsobola okuddayo ekyo twabagamba bakiyita impossible. Toyinza. Yesu n'amuddamu ate tayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'addamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo, omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Tagambye nti kizibu okuyingira, agambe tayinza. Ekitegeeza waliwo enzaala endala. Ono sayansi waggulu, ebyeggulu tubirekere eggulu. Kati agambye nti omuntu ayingira mu ggulu, Yesu amuyingiramu, naye amala kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, azaalibwa n'amazzi na mwoyo. Bwe bitabeera ebyo ebyeggulu pepepe peera kuno, bw'onoofa nga tukuziika oluvannyuma ng'obeera enkuza geena. Kiki kyategeeza? Olw'omukaaga tewalisomye. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ate n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Lwaki agamba nti omuntu kimwetaagisa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Bw'oba ozaala soba Baluumi 3:23 3:23 agamba nti kubanga bonna bayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna tebaatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna. Omuntu yenna mwonoonyi buli ali wano, okulowooza n'okufumiitiriza bonna bubi bwereere. Olaba omuntu akolera obuyambi ate n'akunyaga. Omuntu ayinza okukwaniriza ate nga bwaseka naye nga jjukira abagwa Yesu mu kifuba, n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nga yagenda omuwaayo mirembe Rabbi. Hagati omuntu yenna mwonoonyi yenna okuva ku kigero okutuuka ku mutwe talina, bonna bayonoona. Isaaya 6 n'agamba atya? Isaaya 6 kyavudde agamba nti okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe yenna temuliimu bulamu, wabula ebiwundu okuzimba n'amabwa amavundu tebibunizibwanga so tebisibibwanga so tebiteekebwangamu mafuta. Kobeere ne tayito ey'ekitalo ennyo kasitobeera muntu oli mulwadde wa kibi. Ekyo twakiyigako nnyo. 6 Isaaya 6 lugambye luti 6 nti kubanga ffenna tufuuse ng'abatali balongoofu n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde, era ffenna tuwotoka ng'olulagala. Eyo tuveeyo. Otusomere Yeremiya 17:9 ne Yeremiya 2:22. Yeremiya 17:9 agamba atya? Omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Omutima mulimba, obeera n'omukazi ku kitanda kye kimu naye ng'agenda kunoba enkya, n'aleka ng'akufumbidde n'emmere n'engoye zo n'azigolola. Amala kugenda lwogenda mu nnimiro n'otegeera nga bwe yasimanga muwogo nga tazzaawo. Amanya agenda. Yategekera okugenda emyezi 3. Omutima mukiba naye mulimba. Omutima mulimba. Omuntu ayinza okulimba nti akwagala. Nze nsomesa abagole ne mbagamba tekibadde omuntu asobola n'okuwasa nga takwagala. Nakuba n'embaga bwe byenda ne bikwetokota naye nga kulimba takwagala, agoba kirala. Omuntu asobola okuwasa naye nga agoba visa, asobola okuwasa naye nga anyweza mulimu. Talina kirala kyakwagalako. Asobola okugoba ekintu ekirala ku ggwe ku bulamu bwo. Hagati omutima mulimba gwonna tegulina makulu gonna. Yeremiya 2:22 n'agamba atya? Kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu, ne bw'onaaba n'okwata akadomola n'ogenda onaaba buli kaseera, n'okozesa ne sabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. Osigala oli mwonoonyi ng'omaze n'okunaaba. Kitalo.
Balumi 7 olwabiri Balumi 7 olwabiri lugamba naye obanga nze kye saagala kyenkola. Awo twasomawo genda maaso. Si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kimbeera kumpi. Kati Katonda kyava tugamba ng'ayita Mukama waffe Yesu Kristo nti bw'oba oyagala okugenda mu ggulu olina okuzaalibwa mulundi ogwokubiri, ozaalibwa namazzi na mwoyo. Kati okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si kirowoozo, kiragiro, teeka. Mako 16 some 15 osome ne 16. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Katonda Yesu yali ayigiriza ki omusajja ono? Yali amuyigiriza nti kobeere profesa, kobeere munnaddiini, kobeere mugagga, kikwetaagisa okubatizibwa. Amiina. Ne bw'osunguwala otya, ne bweweekaba otya, ne bweweekyanga otya, ne bweyagala otya, kyoteekwa buteekwa. Akkiriza n'abatizibwa alikola atya? Alirokoka. Atakkiriza teweebuuza kirala, omusango guba gumaze okukola ki? Gumaze okumusinga. Kyova laba Katonda ayagala bulijjo abantu mbagamba, era nammwe kambagambe, abagenda okugenda mu tugenda nga tuli basanyufu nnyo. Mutukubira amiina. Amiina. Naye n'abagenda mu geyeena bagenda kuba bamativu. Si basanyufu naye nga baki? Bamativu. Kubanga ekyabagaana okugenda mu ggulu tewaliwo nsonga etegerekeka. Agamba profesa oteekwa kubatizibwa. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza agumaze omusinga. Kiwedde. Nasiriikirira nga bwe musiriikirira. Watuuse ku 16. Yesebo. Walumaze. Matayo 28 18 paka ku 2. Agambye nti Yesu najja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Nga mukola ki? Nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe ne Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekibuuzo kyange, okubatiza kirowoozo, kiragiro, teeka, nziramu. Bw'oba oyagala okugenda mu ggulu, if you are serious with heaven, ekyokubatizibwa teweetaaga kikubaganyako birowoozo. Tolina bw'okikola, tolina bw'okiyiya. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali jeri kitange ng'ayise mu nze. Ayita mu nze alina kubatizibwa. Akitegeeza Profesa Nicodemus. Yokaana 1:6 n'agamba atya? N'agamba nti waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Olwasatu 2 paka ku 3:4. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye, nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba. Yokaana yajja ku nsi kuno nga mission gye bamusindiseko kubatiza bantu namaki? N'amazzi. N'abuulira enjiri. Aba ne bawulira. Era bw'osoma n'obwegendereza Matayo 3 nsomeraako ku nnyiriri ezo ezisooka mpulire. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'Ebuyudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Kubanga oyo Nabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Naye Yokaana oyo yayambalanga ngoye ez'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato
n'emmere ye yali nzige na mubisi gwa njuki ez'omu nsiko. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna eriraanye Yoludaani ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo abangi nga bajjirira okubatizibwa kwe, n'abagamba nti mmwe abaana b'emisota, ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Exactly. Njagadde kino abantu beesomboola mulimi Oluganda okuva e Bule n'ebweya nga bajja wa Yokaana abakola atya? Ababatize ku mugga Yoludaani. Ne bava Yerusaalemi Olwokutaano mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna ne Yoludaani. Naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo bannaddiini nga nabo bazze okubatizibwa, n'abaga ndi mmwe abaana b'emisota, ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Nzijawo ki? Bassebe okubatiza oba odduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja. Kanziremu mpulirayo abantu abanyoola ebyawandiikibwa. Kisa alisaasira balisaasira. Katonda ndi omu kubakkiriza nti Katonda wa kisa nnyo, mukikubira amiina. Amiina. Naye bw'atuusa ekiseera ng'akulagidde ne kigaanira ddala, ate obusungu bwe gye bayita God's wrath tosobola kubwaŋŋanga. Mu mulembe gwa Nuwa waliwo abantu? Baaliwo ddala. Waliwo abakazi? Baaliwo abakyala? Waliwo ab'embuto? Ab'embuto baaliwo. Waliwo abalwadde? Waliwo bwe baaliwo. Waliwo abaana? Abaana baaliwo. Buli atayingira mu lyato teyawona. Katonda wano agambye, Yesu agambye, Yokaana agambye mwani yabalabula? Mwabana b'emisota ani yabalabula? Njagala wano kwebaza Katonda tubakubira amiina. Waliwo abawedde okubatizibwa abadduse obusungu obugenda okujja. Amiina. Mubongeremu ababatizibwa wonna. Amiina. Emu ku ngeri y'okudduka obusungu bwa Katonda. Twasoma mu Kurani yagambye nti naye agenda kubalanga ekyo. Omuntu yenna bw'agaana Kristo Yesu, bw'agaana mwana wa Katonda, bw'agaana enteekateeka ye, Katonda agenda kuvunaana ekyo. Ebirala byonna wandibikoze, naye kino abaana b'emisota ani yabalabula okudduka? Abantu baluse ebimu babiteeka mu kusaagasaga busaza, nengenda mazzi ne bambatiza mazzi, ombatizibwa abakazi ne mateeka mazzi, amazzi. Matayo 3 ndowooza. Awo Olw'ekumi n'esatu agambye, awo Yesu n'ava e Galilaaya. Ne Yesu wuuno ajja, genda maaso. Awo Yesu n'ava e Galilaaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Kaakati ne Yesu eyava mu ggulu, omwana wa Katonda, Katonda ddala, nannyini byonna, eyakola byonna, akusinga amaanyi, atayonoonanga, atalina kibi, naye najja n'agamba nti kandaga abantu bafe mu Geyeena nga bagenderedde. Naye najja ku Yoludaani, genda maaso. Naye Yokaana yali ayagala kumugaana ng'agamba nti nze neetaaga ggwe okumbatiza, ate naawe ojja gye ndi. N'amugamba atya? Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Bassebo tukikubira amiina. Amiina. Yesu azze ku Yoludaani, azze agenda kubatizibwa. Amazzi agalaba. Yokaana amulaba. Yokaana mugagga mwavu. Ennyambala ye ekusikiriza? Nedda. Entunula ye ekusikiriza? Nedda. Naye ennyambala esi gy'oba otunuulira, ekifo ky'abatizamu si gy'oba otunuulira, naye Katonda yamutuma kukola ekyo. Amiina. Ndaba Yesu nga naye asimba ku layini.
agenda kukola ki? Kubatizibwa. Agamba kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Omuntu abatizibwa tekitegeeza nti atandikirawo okubeera omutuukirivu, naye obutuukirivu oyina tebukumala. Kituufu tobba, toli musiyazi, toli mwenzi, toli mutamiivu, togwa ku kkubo, tosamira. Obwo obutuukirivu weebale kuba nabwo, naye obutuukirivu bwa Katonda okubutuukiriza akugambye kikugwanira okutuuza obutuukirivu bwonna ng'obatizibwa. Amiina. Okubatizibwa si kirowoozo, si oba bw'oba oyagala batizibwa, si kintu ky'obuuza jjajjawo, jjajja mbatizibwe. Si kintu ky'obuuza senga, senga mbatizibwe. Si kintu ky'obuuza bossiwo, bossi mbatizibwe. Bino tobiteekamu dadi, todadiza dadi ngende bambatize, dadiriza muli. Kubanga bw'onooba ofa dadi ojja kumulekawo afuna bamudidiza abalala. Kino kyekintu kyokola weka. Ngambye kyokola weka. Kitugwanira okutuukiza obutuukirivu bwonna. N'agamba nze mbatiza. Genda maaso. Olw'ekumi awo Yesu bwe yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne limubikkukira, n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akkanga ejjiba ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti, oyo ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Amiina. Naye bannange oluganda lwangu okutegeera, naye abantu lubakaluubirira. Agamba nti bwe yava mu mazzi kitegeeza bakka mu mazzi. Singa yali bakuli teyandikambye nti baava mu bakuli. Kitegeeza bakkamu ne bava mu mazzi. Bamulanga ddi, bamulangirira ddi ng'avudde mu mazzi. Wamma weebala kitegedde. Balanga ddi nti oli mwana wa Katonda ng'ovudde mu mazzi. Kati olw'ebitiibwa byo tebikola wano, abange mulekeraawo okweyagalayagala. Ndi mukulu wa kino, ndi munene mu kino, ndi boosi. Ebyo boosi waliza muli. Bino byenjogerako bya sayansi wa bulokozi. Profesa Nicodemus yakitegeera nti kyetaagisa kukakkana n'ogoberera Katonda n'okka mu mazzi. Haleluya. Amen. Yesu kamanda w'abakamanda, omuduumizi wa universe, laba bwakka mu mazzi. Tukikubira amiina ekyo. Amiina. Lwaki nsonyiwa abasomi bange, nsonyiwa nsomere Yokaana ekisooka 2. Ekisooka 2. Ekisooka 2. Otuseyo? Yes sebo. Nsomero okuva ku Lwokuna paka ku Lwomukaaga. Yokaana ekisooka 2 olwokuna. Ayogera nti mutegedde, n'atakwata biragiro bye, ye mulimba, n'amazima tegali mwoyo. Naye buli akwata ekigambo kye, mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ayogera nga abeera mu ye, kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Era nze oli bagamba nze ndi mukulisitayo, nze ndi mukinga, mutunuulira entambula ye. Yatambula agenda ku mazzi ne bamubatiza. Otambula olagawa, walagayo. Soma Peetero ekisooka essula 2 onsomere ekya olw'21. Peetero ekisooka 2:21. Ekisooka 2:21 agamba atya? Kubanga kyandibadde kirungi gye bali. Peetero ekisooka nsome ekyakubiri. Ekisooka 2:21.
kubanga ekyo kye mwayitirwa kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Haleluya. Yesu ekimutwala ku mazzi gano abantu bonna bamugoberera balyoke batambulire mu biki? Mu bigere bye. Oli kyayimba n'akiyita ekisinde. Tufe omulimu gwaffe abagamba tuli bakristaayo tutambulira mu bigere bye. Yabatizibwa ye yagenda wa ku mugga bakola batya nga batuuseeyo ekyo kye bayita obukristaayo. Yasooka eringa asomesa abayigirizwa be yabagamba nti omukulu ayiga tasinga oyo amuyigiriza. Omuntu tasinga mukama we. Mukama waffe yennyini yakulemberamu n'agenda n'ayimirira ne bamubatiza. Who are you? Okugaana okubatizibwa kyavudaga nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza gumaze okumusinga, tegalwaza tegasiiwa ne begandisiiye as long as tugenze mu bwakabaka obw'omu ggulu. Agambye kitugwanira fe okutambulira mu biki? Mu bigere bye. Bameka baagala okutambulira mu bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Leka kulimba kati kankulage nga oyagala bakukuba emiggo. Nkuyigirize engeri gye bakoma emiggo. Ndowooza kangeze ku bitaliiwo nnyo. Kuba naageza ku bino naye era nabyo biyisobola okukola. Twabeerawo ku mulembe nga akamanyo k'ebyobufuzi okola bwoti kaali ka kibiina ekyo kitegedde. Ne wabaawo ekibiina ng'okola bwoti ng'oyagala bakkuba emiggo be bagamba nti everybody nga bonna bakoze bati n'okola bwoti. Nabana abaliwo kati olwaleero genda mu gurupu y'abakibiina gundi okolereyo akabonero k'ekibiina gundi bw'okaabanga tobanga gwovunaana. Toyinza kuba mu kibiina ky'abakola kino abakola kino n'okolera akabonero akaki ne rangi baba tebaagala kumanya. Yesu yagamba mugoberere mutambulire mu kisinde kino. Ayogera nti ndi muye tambula nga bwe yatambula, totambuza mbaliga. Ntegerekesa bulungi bana. Kakati kansaleko wano tugende wano nkolage ekirala. Kakati abatume ekintu kino bakitegeera bikola 2 yangu ene bikola 8. Abatume bakitegeera 2 agamba nti 2 2:1 lugamba nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000. Abatume babatiza ansa yes. Ekyo nkimazi okubatiza kwagenda maaso 8 va ku lwa 9. Naye waliwo omuntu erinnya lye Simoni. Simoni yakolanga eddogo edda yali mulogo mu kibuga kye waabwe mu kibuga omwo oba namuno mulimu omulogo simanyi n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Tugamba tutyawo n'abalogo n'abasezi buli muntu yenna bw'akyuka n'abivaamu okuyingira eno omulyango ogugenda eno amala kukola ki? Kubatizibwa. No shortcut. Kati kanyanguye lw'ekiseera omukolo gw'okubatiza gubeera gutya? Olwalimu 6. Bameka bagala nnyonnyole ekyo. Kaka nnyonnyole Yokaana 3 tugenze 3:22 paka 23.
Yokaana 3:22 kyoluvannyuma lw'ebyo Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya n'alwayo nabo n'abatiza. Ani abatiza? Yesu. Damusome bulungi. N'alwayo nabo n'abatiza. Naye Yokaana ng'abatiriza mu Enoni. Lwaki abatiza mu Enoni? Okumpi ne Salimu. Lwa nsonga ki? Kubanga yeri amazzi amangi. Kaakati tutandise okubatiza. Are you listening? Ekisooka ng'ogenda okubatizibwa amazzi galina kuba mangi. Damu gaba meka? Mangi. Gaba meka? Mangi. Lwaki mangi? Tugenda ku step eddako. Kati tandika nagambye bw'oba osomesa nsomesa sente namu ow'enfuna agweri n'asansagala. Wobatirizibwa amazzi gatekwa kuba genkanawa nga mangi. Kati weegezeemu gaali mangi. Naye amangi gasobola okuba mu kikopo, gasobola kuba mu pakuli, gasobola kuba mu kaleku naye nga mangi. Naye lwaki kati genda maaso amazzi mangi bikola 8 babatizibwanga mangi. Genda soma bikola 8 3 paka 3 bikola 8 3 mukaaga mangi genkana wa. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi. Omulaawe n'agamba nti laba amazzi. Kiki ekindobera okubatizibwa? Kiba kyagala mazzi gaagano. Genda maaso. Filipo n'agamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna ensonga esooka kirungi. N'addamu n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. Bameka bakkiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda? Fine. Genda maaso. Nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'akola atya? N'alagira eggaali okuyimirira ne bakka bombi mu mazzi. Sookolekerawo, sooka tovaawo. Ekyagafudde amangi kukayo. Bakkayo bameka? 2. Abatiza ne gwe babatiza. You have disqualified all bintu bingi nnyo. Ge wagendamu abatiza yayingiramu, naawe n'oyingiramu oba yayingizaamu mukono. Agambye oyingira bwe bayingira omulaawe bwe baatuuka wali n'ayingiramu n'abatiza bwe bayingiramu bakola ki? Soma ekiddako. Ne bakka bombi mu mazzi. Filipo n'omulaawe n'amubatiza. Bwe baava mu mazzi. Sookolekera ekitegeeza amubatiriza mu ki? Mu mazzi. Ameka? Amangi. Nga bombi bagakoze batya? Nga bagasseemu. Kaakati bombi bagabeeramu ne bagabeeramu n'alyoka amubatiza. Bwe baava mu mazzi. Era wuliriza, Filipo n'omulaawe n'amubatiza era agamba ne bavaamu. Gwe wava mu ki? Wava mu ki? Oba tewayingiramu? Bameka bayingira mu mazzi? Bameka abavaamu? Bameka ababatizibwa? Ekyo Bayibuli kyeyigiriza kiri so clear. Kyolaba Katonda mwagala nnyo, ayagala abantu balokole, abantu kabagende mugenda nga bamativu. Nga bamativu nti ekintu bwe bakigaana buki buganyi balinga bali bakamulali be bamutekamu ng'ate ayokya ekigambo kwe kiri hot pepper kati yasaamirirani yakamulaliwo. Kati Katonda akiraze okubatiza amazzi ameka? Abatiza ne gobatiza bonna bakola batya? Bakka mu mazzi. Batuuka munda n'amubatiza. Kati waliwo ekigambo ekyetaaga okunnyonnyola. Waliwo ekigambo ekyetaaga okunnyonnyola. Baluumi 6 Baluumi 6 olunyiriri olwokusatu paka ku lw'omukaaga. Oba temumanyi nga ffe ffenna. Kati muwulirize, oba temumanyi nga ffe ffenna. Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe. Wait a minute. Yesu yafa. Temumanyi nti ababatizibwa naffe twafa ku kibi. Kyova olaba bakubuuza eri ababuuzebuuze weeganye sitaani ebikolwa bye byonna.
twetaaga okufa ku kibi, okwegana ekibi. Bwe tumala okwegana ne tufa ku kibi ne tugenda tuziikibwa. Genda maaso. Kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa. Ne tuziikibwa. Ekitegeeza omuntu agenda mu ggulu aziikwa mu ntaana etali ya ttaka wabula ey'amazzi. Komyayo ekifaananyi kyange wano. Agenda mu ntaana ng'abatizibwa, akwatibwa, n'aziikibwa, n'aggweerayo. Kubanga Yesu bwe yafa yaziikibwa. Singa baliziika omuntu n'ataggwera mu ntaana, embwa ziri musikayo n'embizi ziri musikayo. Omuntu yenna afudde bamuziika n'aggwerayo. Entaana eyo gy'aziikwamu eyo yaki? Y'amazzi. Twaziikibwa ffenna abaabatizibwa. Mbadde nsubira amiina esingako. Amiina. Ekintu kino kitunuulira ebintu bibiri, kambyogerere wano olw'ekiseera. Okubatiza kitegeeza okuziikibwa nga tuziika omuntu ow'edda, ate okuvaayo kitegeeza okuzuukira mulamu wa Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Okuziikibwa mu mazzi, okubatiza era kitegeeza okuzaalibwa mulundi ogwokubiri. Kyebagambye Nikodemu, bw'oba ozaala tozaalako mutwe. Omusajja n'amala ava mu ddwaliro ng'ali ku ddwaliro n'atandika okuba amiina amiina, omukazi wange azadde. Ne tumubuuza nti mwana ki? Nti yakafulumyako mutwe. Okwata bukwasi otwala butabika, tuli mu nnyumiza ebiriddirira. Tebazaalako mutwe. Alina kubanga omwana yenna akoze atya. Kaakati nafa n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tuyingira mu lubuto. N'olubuto lwaki? Lw'amazzi. Era ng'omuntu bw'azaalibwa n'azaalibwa n'avaayo. Haleluya. Bameka abayita mu experience eyo. Abatizibwa abeera mu ntaana. Wasomye Baluumi meka? 6. Soma ne Bakolosaayi 2:12. Bakolosaayi 2:12. Bakolosaayi 2:12 agambye bw'ati. Bwe mwaziikirwa awamu naye mu kubatizibwa. Okubatiza kitegeeza kuziikibwa. Genda maaso. Era kwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza. Kansomeko nange wano mu vanjiri yange. Roma 6. Nja kusalako mangu ngende ku Lwokusatu. Timumanyi nga ffeffe n'ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa na kufa kwe? Ndaba mu batisimu twaziikibwa wamu naye mu kufa. Era nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya paati, naffe tuyise obulamu obujja ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okubatiza tuyingira mu kufa kwa Kristo. Era eyawandika footnote wano mugezi nnyo w'evvanjiri mwagala yagamba bw'ati, ebyo biva mu ngeri ey'okubatiza. Omuntu yenna baamunyikanga mu mazzi kyafaananyizibwanga ddala bulungi okuzuukibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omuntu abatizibwa agenda yennyini n'asimba layini n'agenda mu mazzi ameka? Amangi. Abatiza ne gwe babatiza ne bakakola batya? Ne bagakkamu. Bwe bayingiramu nalaba y'akafaananyi kali mu Bayibuli emu enji yeyiye ng'ate bwe bagenda mu mazzi, ate bw'amala omutuusa mu mazzi ate n'agayoola bw'ati n'agamuyiwako, n'agayoola n'agamuyiwako. Ate olwo bayingirirayo ki? Bw'oyingira mu mazzi n'okama nti mpaddeyo obulamu bwange, Yesu yafa ku kibi, naawe ne bakutwala n'ofa n'oziikibwa mu ntaana ey'amazzi. Ate n'ozuukira Mukama waffe Yesu Kristo. Era oluvaayo bwote ddoboozi ne ligamba litya? Ono ye mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nkola ki? Gwensanyukira. Biruma bw'oba tebabifuna bambi.
manyi bikulumye kakati nange byannomako oteeka okutegeera ekigambo ekyo nti kikulu nnyo oluvannyuma bombi bavaayo ekitegeeza tuzaalibwa mu ngeri eyo okunnyika mu mazzi kwe kwokka okulaga real meaning ey'okubatiza kubanga kulaga okufa kwa Yesu okuziikibwa n'okuzuukira. Njagala kati mu kaseera kano okuba waamu oli yaŋŋambye somako ne mu birala oba yabadde ayagala nnyo lwaki ebirala kandabe oba ninamu mu ebirala nawe ina jangu osome kale jankulage kati ebirala bye bino kano kalagaano kebayita akalagaano akapya naye akakolebwa abantu baki abakakola kano njagala osooka osoma abakakola kali luddawo soma tuwulire. Endagaano empya eno egamba etya ekyusiddwa mu Luganda abagoberezi ba Kristo abakatoliki abaprotestante n'abatodokisi nga bakolaganira wamu. Agamba atya enkolagano ey'engeri eno yatandika dda mu nsi nnyingi. Genda mu kiri kye twagala okunyonyola ku bigambo ebimu ku peegi 228. Agamba atya nsoma okubatiza agamba nti okubatiza kigambo kya Luyonaani abange ekigambo kubatiza si kya Luganda kya luki kya Luyonaani. Abayonaani muwanike tulabe. Bano ba Buganda ba Uganda kigambo kya luki kigambo kya Luyonaani. Genda maaso abangi kye balekawo nga tebakikyusizza mu nnimi zaabwe. Amakulu gaakyo kunyika kunaaza werekererawo. Ekigambo kye tukozesa nti nabatizibwa si kya Luganda kya luki kya Luyonaani. Kitegeeza ki? Kunyika kyekyo kunaaza. Kunyika kyokola evanjiri akugambye nti kifaanana ddala bulungi okufa okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo baptism that's a Greek mu Luyonaani bw'aba akyogera baptizo kitegeeza to dip to immerse kwe kunyika mu mazzi. Ekigambo kubatiza tekitegeezangako sprinkling oba pouring oba okikyusiza. Ekigambo kubatiza kitegeeza kukola kibanaye kunyika. Kitegeeza kunyikira ddala mu mazzi. Njagala okusomerayo wano katono nnyo. Saagala kukulumya nnyo bambi saagala kukulumya naye njagala kukuyamba. Kino ekitabo bakiyita bati ekitabo ekyokusaba kw'abantu bonna. Ku mutwe oguyitibwa kubatiza agamba omwana ono mumutuuma erinnya n'amutuuma nga bwe boogedde n'amuyiwako amazzi ku byenyi oba n'amunnyika mu mazzi bulungi nga yeegendereza oba nga bamutegeezezza ng'anaagayinza bulungi. Kati ono esayansi omuyiiye omwana ono mumutuuma erinnya. Sayansi omuyiiye yagamba nti bw'aba taagasobole bambi muyiweeko. Ekyo tekirina we kisangibwa mu Bayibuli. Bayibuli eyogera ekigambo kitya kimu nti okubatiza kya luki kya Luyonaani. Awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira. Abanga ayuzeya awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira. Saagenda wala nga ngenda wano Rwanda myaka mingi eyadde 1994 entalo zaakaggwa nga ngenda mu hoteri tulya mmere ng'omuwala savinga gyambuuza ekibuuzo ekyansanyusa ne leero nkyakiyogera ku bano bannange bakimanyi nkyogera bulijjo. Kyava ajja savinga n'aŋŋamba sebo tukuwe fanta ki ne mugamba ogambye eki nanga ntukuwe fanta ki mba nkyamagaladde munange nampama nga eno kitegeeza soda
kyeva muga nti mpa Fanta Pepsi. Mpa Fanta Pepsi. Lwentegeera nti wali abaali basaavinga oba kyaggwanga lyonna obaawo ekigambo Fanta kitegeeza ki? Soda. Kize mu lulimi lwo. Wano mu Uganda ekigambo seero kitegeeza kyuma ekisunda amafuta. Omuntu agamba nviramu awo ku seero naye nga ddala amulaba Caltex oba toto. Nga ddala amulaba toto. Omuntu ayinza okugamba nti abange ku kyalo waffe twafunye omukisa gundi yaleese seero naye nga ddala seero tegize eki? Wano seero kyategeeza maki? Mafuta, ekyuma ekisonda amafuta. Osanga ng'omusikale ku luguudo n'agamba mi nataka chai n'ojjayo fulasika bw'agikukubanga guliba gukushinze. Oteekwa kizza mu Luganda chai ku road block kitegeeza ki? Sente. Ono kyagamba ekintu kijja mu lulimi lwe bakyogereddemu luzze mu original. Okubatiza kya Luyonaani kitegeeza kukola ki? Kunnyika, kunaaza. Yesu kyava akikola abantu basobole okukiraba. Lwaki nno amaanyi ag'obuweereraako? Bassebo ne banyabo kyova laba nti Bayibuli tekkirizanga nako ky'omwana omuto abatizibwa. Tekirina, tekiwandiikiddwa nakatono. Bayibuli egandi muleke abaana bato bakole ki? Bajje gye ndi so temubagaana. N'abasabira. Okuwambatira n'okusaba byaki? Byanjawulo. Okubatiza, okuwambatira n'okunnyika byaki? Byanjawulo. Bintu byanjawulo. Bassebo njagala okubategeeza Bayibuli eri very clear. Onnabategeeza wano nti Bayibuli twasoma ekigambo kyagambye kitya? Toyongera ngako ate totoolangako. Tokolanga ki? Toyongerangako ate totoolangako. Omuntu bw'alyongerako Katonda alyongerako ebibonyoobonyo. Olisalako Katonda alisalako omugabo gwo ku muti ogw'obulamu. Tuyinza okumala wano ebiseera byonna tosobola kukinyonnyola kusingako. Yesu ekyamujja mu ggulu kwe kutulaga. Waliwo engeri nnyingi ezireeteddwa kuyiwako, kumansira, kuyita mu muliro. Babirina basobola n'obibalagaawo. Ebyo byonna babiyita kubatiza. Ennaku ezo nabayo omusajja ku kavidiyo abatiza mu mwenge. Badira abaana ne babateeka mu mwenge. N'amuteekamu ogwa kitaffe, n'amuteekamu ogw'omwana, n'amuteekamu ogw'omwoyo omutukuvu. Ebyo byonna byakuyiiya. Eyo newama wuuyo omusajja wuuyo amulesi mbadde simanyi nti anaamuleeta. Baba kasajja katu. Baba Bayibuli egamba bweti. Befeso 4:5. Befeso 4:5 agamba Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, ate okubatiza kumu. Ezo zonna engeri z'obadde olaba si kubatiza. Ezimu zizze kufera bufezi. Waliwo kasitoleke nawulira obutuufu bwako nange nkewuunya. Awo lwatuuka ng'oluganda otulabira ng'omusajja agenda wa dokita. Yakozesa Lungereza naye ng'ate talumanyi nnyo. Manyi eri abatamu boogeza ennimi ze batamanyi. Kyava agamba dokita ne munnange ekindeesa I want to be castrated. Dokita n'amugamba nti what is it? Nti I want to be castrated. N'amugamba are you talking about castration or circumcision? N'amugamba sebo ntegeera kye njogera. I want castration. Mbu nga bamuwa foomu eza castration nti yatawaana kusomamu n'asayininga. Nga bamutwala mu theatre. He was castrated. Bw'amala castration ng'addayo ka asanga abavubuka banne nga bano abagamba nze munnange mwebale kunsabira nze mpedde. Ne bamugamba owedde ki? Have been castrated. Ne bamugamba castration oba circumcision. Nti castration bwe bamubuuza kyava abuuza byawukana. Ne bamugamba nti situula wansi wakoze ki ku bino?
castration bajjiramu ddala ensigo zonna ne ziviiramu ddala pepepe emirembe naki n'emirembe. circumcision bajjako kikuta ku bibiri bakoze eki nakati wowe nfudde ensigo bazitutte nti kati abantu bangi wa castrated instead of being circumcised. What am I saying? Bw'obanga tewanyikibwa okyayina olutalo gw'okuddayo ku ligino ogenda onyikibwe mu mazzi ameka amangi ekiraga okufa okuziikibwa n'okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Pawulo agamba nti Katonda waffe ali atya? Ali omu. Okukkiriza kuli kutya? Kuli kumu. N'okubatiza kuli kutya? Kuli kumu. Kuteekwa kubeera okwo. Omusajja omu yawandika mu atikemu era twagigula tupapa, yawandika Jesus committed one sin. Abantu ne bagula manya bamawulire baagala nnyo okutunda obutabo bwabwe naki n'agamba nti Yesu ekibi kye yakola is to be baptized, yet baptism is for sinners. Yeeyingiza mu babi bali bababatiza beenenya. Yesu teyalina kibi, yagenda atya mu mazzi ne bamunyika ng'ate teyali mwonoonyi. Bw'amala okukola background eyo ate yennyini ne yeekyusa n'agamba that was not a sin. Yesu ekyamutwala okunyikibwa yali ayigiriza abantu aboonoonyi kye basaanidde okukola. Amina. Kubanga yatwala omubiri gwaffe, yatwala obunafu bwaffe. Yesu bwe yali ku nsi kuno ebintu bino tojja kubisobola kubyawula. Yali Katonda ddala naye ate njagala kutegeeza yali muntu ddala. Amina. Kati mu buntu yali ayigiriza nti abantu bonna bateekwa okunyikibwa luddawa mazzi amangi. As long as oli muntu, ekyo kyagamba Nikodemu, bw'oba oli muntu oteekwa, oli RC, oli RDC, oli honorable minister, oli ani, oli mukungu, okolawa, bakufukamirira, bakuvunamira. When it comes to kugenda mu ggulu olina kukola kituufu. Katonda tagenda kukka wansi olw'okubanga oli wa kitiibwa. Katonda tagenda kukyusa nteekateeka ye kubanga oli mugagga Masaka oba awala wonna w'obeera. Katonda tagenda kukka wansi kubanga oli mukambwe ennyo, kubanga olina emmundu, kubanga gw'okuba omuzinga. Tusinza Katonda asinga ebyo byo. Yagambye akkiriza alina kubatizibwa. Amina. Era mtegeeza abantu abali wano eggulu liri mu maaso go. Dembere okusalawo ogenda mugendo bogenda mu ggulu. Dembere naye Katonda yagamba malonda obulamu nze kyenjagala. Basebo ne banyaba enkola zino zonna endala setagana kuzimalirako maanyi gange, setagana kuzinnyonnyola. Waliwo omusango singa sinyikibwa. Maako 16:16. Waliwo omusango singa kigaana. Maako 16:16 agamba akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Gumaze damu. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Ekibuuzo, waliwo omusango singa sibatizibwa? Ansa ye. Era tambula ng'omanyi nti oli gulyokera eyo. Tambula ng'omanyi. Mu Lukka essula 7 olunya olwa 29 n'olwa 3 nja kusoma mukala akakyusa akajja sebo kanze nsome. Agamba bw'ati: abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna baawulira ekigambo kya Yowanne. Amina. Bwe bakkiriza nti Katonda kyabategekedde
kyekituufu tugamba tutya amina ne babatizibwa Yowaane amina wulira verse 30 kyokka abafalisaayo n'abanyonyozi b'amateeka bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa bakola batya bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa bw'ogaana okubatizibwa oba wejje ku nteekateeka ya Katonda awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira nali mu ofiisi yange nga ndi musomesa ne tusindika abaana bano ne ssente za PLE mu primary school ng'abaana bazzeeyo ne baleeta ssente omuzadde omu najja nga mukambwe nnyo n'aŋŋamba ssebo mukulu w'essomero omwana wange omugoba otya mu ssomero mu ssaawa eno ne mugamba yawulawo okugoba n'okunona ssente tetwamugobye twamusindise kunona ssente ate sizaffe za bibuuzo n'aŋŋamba omukulu w'essomero omanja sasasula sukulu fees wasasula talina bitabo alina talina kalaamu alina talina geometry set agirina talina uniform agirina sijja kusasula ezo sente za bibuuzo ne mugamba sente z'ebibuuzo si zaffe za kibitongole ekitegeka ebibuuzo yo gavumenti bw'otozisasula aba tajja kukola n'agamba nkulayirira sijja kuzisasula kasa namugulira ebirala tomanja gwe ng'essomero lyo n'afulumanga mukambwe ekinkanidde awo n'atuula ebibuuzo teyabikutuula ansi egamba yejja yekka ku nteekateeka ya UNEB omwana we n'atakola bibuuzo olw'akasunguyira bwe kati wejja ku nteekateeka y'okgenda mu ggulu agambye nti bano abafuzi olowooza bejja ku nteekateeka ya Katonda gwe wejjako lwa mukazi wo wejjako lwa musajja wejjako lwa lubaale wejjako lwa abantu bajja kukusekerera wejjako abantu bajja kukuvumirira wejjako lwaki wejja ku nteekateeka ya Katonda Katonda ategese enteekateeka ennungi bameka bagamba kabuliŋŋane nze nja kubeera ku nteekateeka ya Katonda nze siva ku nteekateeka ya Katonda kubanga era after all ne bw'onoojeddako ogenda kuteekwebeera wa kati okubatiza kuŋŋaana kubeera ku planeti eno gwe ne bwongoba makaago ne bwongoba ku mulimu gwo ongobye mu ggulu amakaago ggulu bassebo ne bannyaba abantu ba Katonda njagala kubategeeza mwenna abali wano olwaleero nti omusango weeguli wejja kujja ku nteekateeka ya Katonda bantu ki ababatizibwa bino byensembyayo number 1 Maako 16:16 luddemu agamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka kasitokkiriza baliwo wana abakkiriza mukama waffe Yesu Kristo Yesu Kristo kyekyokulabirako kyaffe Yesu Kristo ge maanyi gaffe Yakobo 4:17 lusome Yakobo 4:17 agamba bw'ati agambe 4:17 kale amanyi okukola obulungi n'atakola kyekibi eri oyo amanyi okukola obuki obulungi ategedde nti okubatiza kwakunnyika n'agaana kyekibi that is sin already written on you omanyi Ebrania 3:15 mpaka 19 agambye bw'ati 3:15 nga bwe kyayogerwa nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe tokakanyala
abange bw'owulira eddoboozi lino erikuyita Katonda nga akwegayirira akuwangaza nakwa n'omukisa ne baleeta olukuŋŋaana luno nga luyamba ggwe. Katonda akuyita akuwadde omukisa. This is an opportunity. Tokkakanyala nze ndi ninja nze nalemerawo nze nalimbuze ku Katonda abana mwebale kunsabira na Katonda bambatiza Katonda leka kweyagala nga weyagala nti oli ninja. Tokkakanyaza mutima gwo. Wamazeyo lunyiri kale bwoba wamazeyo Yuda 5 agambye bw'ati naye njagala okubajjukiza newankubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi ey'Emisiri oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza. Exactly. N'azikiriza abakigaana be batakkiriza. Soma Bikola 2:16 olw'ekumi lugambye nti kale kaakano ekikulwisa ki golokoka obatizibwe onaaze ebibi byo nga weegayirira erinnya lye. Haleluya. Omulala yenna ayagala naye okunyikibwa gwanika ku mukono ngulabeko tonyikibwanga naye. Amina. Jangu wano nkusabire. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna weebale oyogedde gye tuli. Yesu waleka eggulu n'ojja ku nsi kuno tulokolebwe. Wakka wansi wayambala omubiri gwaffe wabatizibwa n'otusetingira kye tuteekeddwa okukola gutusinze bwe twakola ekirala. Naye oli Katonda asonyiwa ebyayita tusonyiwa olw'ebyatusobako. Ffenna abayimiridde eyo twagala okutambula okutuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Eriyo abali wakati kiwonvu ekyokumalirira, eriyo abatidde, eriyo abanyiize. Kuba ne Nayamani bwe bamugamba ogenda okwennyika mu kidiba yatuuka ekiseera neyeekandanga nekyanga naaga ndi kanzireyo eka. Kiddira eri omuntu okuwulira obubaka buno n'anyiiga bunyiizi, kubanga obubaka buno buyamba ye okumusumulula atuuke mu bakabaka obw'omu ggulu. Tewali ngeri muntu ono gy'anaatuuka mu ggulu nga tayise mu nteekateeka gye wateekawo. Ogambye omuntu bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Njagala kwebaza olw'ababuulizi bano bonna bwe waleeta mu kitundu kino, olw'ensimbi zonna ezikozesebwa mu kitundu kino, nga tugezaako kyonna ekisoboka okulaba ng'abantu bazaalibwa omulundi ogwokubiri. Twagala okwebaza olw'abaana abazze wano mu maaso abagamba nti tebabadde bwe batyo naye beewaddeyo olunaku lwaleero. Amiina. Naffe twagala obakukwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu obawandiike butereevu mu kitabo eky'omu ggulu. Bayinza okuba badde batambula bubi, bayinza okuba badde n'ebizibu byabwe, neeno essaawa ey'okubambulula, essaawa ey'okubasanazaako ebitali bya butuukirivu, essaawa ey'okubawa peegi empya, essaawa ey'okubeeraga mu birooto n'embulamu bwa bulijjo, mu byenfuna yaabwe ne mu maka gaabwe ne mu masomero gaabwe gye basomera ne mu bazadde baabwe, otekewo enteekateeka y'amaanyi. Eriyo abantu abali wano mu kusaba kuno olwaleero naye nga bazze balwadde bamaze genyiganyiga ne bajja babeere mu kusaba kuno. Nkwegayiridde buli yazze wano ng'akaabakaaba kaddeyo ng'afunye emirembe. Bwe yatambulanga ng'ositula abantu bwe bagamba baddeyo eka nga bawonye, okkiza kwabe nga kubavumudde, vumula omuddu woyo n'omuzaana we alina ekimuluma era ekimukaabya. Eriyo ebibaluma abantu nga biri mu mitima gyabwe. Nkwegayiridde anyigirizibwa, asoomozebwa, awalanibwa, abanjibwa, byonna ebyo bimugaana okufuna emirembe. Abamu batudde wano naye nga tatereddeewo olw'ebyeraliikirira eka oba mu mabanja oba mu ngeri endala. Naye ssebo ekiseera kino kyakusisinkana. Yimiriza amabanja gaffe, yimiriza ebitweraliikiriza, tereza amaka gaffe, abatazaala abazaale, abali mu maka galina ennaku gijjeemu, katufune emirembe. Waakiri ebirala byonna oba byali byagaana eno wiiki ebeereyo okubasumulula. Nkwegayiridde Mukama omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gumamire ekifo kino
gumamira abantu bano gye basula ne gye bakolera ne gye basomera. Nkwegayiridde weerage mu ofisi zaffe. Ensi ng'egezaako okukola ebyeddogo n'okukola ebirala byonna okubisindiikiriza ku bantu bano, Mukama bawangulire. Muddu wagamba nti wakana n'abo abawakana naffe, lwana n'abo abalwana naffe. Kwata engabo n'akagabo oyimirire okutuyamba. Ate tegeeza emmeme z'abantu bano nti nze mulokozi wammwe. Weebala oyogedde gye tuli Mukama. Weebalire ddala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa mwenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.